Owebale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna amawulire genjagala okubanga nkuwa ate mbeere nga kutuusaako ge tulinawo be bavubuka ab'ekibiina ekya NRM bwe twogerera nga kigambibwa nti bamaze okubanga bakwatibwa bano nno baalabika mu butambi obw'enjawulo bw'ozoolaba era nga bwe nnakulaze olunaku olwajjo era nga bwe tuzze tukulaga ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV naddala gw'abadde akyatugoberera atanaba kubanga osubscribinga kikole oleme kubaako updates z'omisinga ate ku nsonga eno yennyini jengezaako okubeera nga nkutuusaako ku lunaku olw'omukaaga zaali ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini mwezi oguwedde ogw'omukaaga omwaka 2025 General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenda ku ofiisi zaabwe ekyaddondo okulaba nga yeewandiisa addemu avuganye mu kisanja eky'omusanvu mu bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda baakuŋŋaanya abavubuka bo bwe baagamba nti baabakuŋŋaanya okuva mu ghetto ez'enjawulo newankubadde nga basinga obungi baabyewakana kigambibwa nti bano abawagizi b'ekibiina kya NRM nga bwe wabalaba mu butambi obw'enjawulo nga bwe ngenda okulaga ne mu butambi obulala oboolyawo bw'otaasobola kubeera ng'olaba bano nno nga baagendanga nga basika obusawo bw'abantu baagendanga nga banyakula oluvannyuma lw'okuva okuwerekera mukama waabwe nga kigambibwa nti n'akasente akamu ku sente zaali zibaweereddwa abamu bagamba nti baali tebafunye na sente zaabwe kigambibwa nti bano baagenda mu maaso n'okubanga bakola ebikolobero ebimu nga byalabikanako ku butambi obw'enjawulo nga bw'ozoolaba era nga bwenkulaze mu katambi koolabye wetwogerera nga bano bamaze okubeera nga bakwatibwa okusinziira ku information gye nnina era kigambibwa nti baabakozesa era ne babadampinga nga bennyininyini abaabakozesa oba abaabawanga ddiiru okulaba nga bagenda okukola ebikolobero bino kigambibwa nti ate be bamu abazze okubeera nga ate babakwata abamu babyeyogeredde mu butambi nga bwenjagala owulire nga sinaba kubeera nga nkwongera owuliriza bulungi nnyo mu katambi bye boogera ate nze gye tubeere nga tutambula sikusiba wetuti batubonya bano bennyini mutabani wange mulese yabonaabone naye nga musibira bwerere natuleta muno mutese twabusaaki katisawa zino batutwala tusiba kasangi batwala tusiba abo be bamu ku bavubuka abagambibwa okuba nti bakwatiddwa era nga bagambibwa okuba nti be baalabikira mu butambi obw'enjawulo nga batulugunya abantu okwali n'abamu okubeera nga babbibwa mu mawulire gennakuwadde olunaku lwajjo kwabaddeko n'eyali aduumira ekitongole kya CID ono nno naye mukyala wa poliisi y'omu ku bantu abaalumbiddwa ne babbibwako n'ebintu ye ne famire ye kigambibwa nti ono yabadde alina wa parkinze abaana bano yali alina wa parkinze abavubuka bana b'ekibiina kya NRM ne bamusalako emmotoka ne bagikuba ne baba nga basobola okubbamu oba oliawo bwe baali bagenderedde okubeera nga babbamu naye nga kigambibwa nti yali aparkinze emmotoka ku kkubo ng'ali ne famire ye agenze ku supermarket kubaako shopping gy'akola kakati ebyo byebyo byagenda maaso ku kibiina ekya NRM abakulu bano oba abawagizi b'ekibiina kino abawagizi ba General Yoweri Kaguta Museveni nga bagenda maaso n'okuba nga ate bakola bino kati kigambibwa nti wetwogera olunaku olwaleero bamaze okubeera nga bakwatibwa abawerera ddala 28 abagambye okuba nti be baakola ebikolobero bino sofa baakakwatako 28 naye nga sisuubira nti baali 28 bokka okusinziira ne ku butambi obulala obaoliawo bw'obadde ogenda maaso n'okubeera nga ate olaba kana katambi kalagira ddala nti omuwendo omungi nnyo kakati bano bagamba
oba ekitongole kya poliisi kigamba nti basobodde okukwatako 28 sofa nti era ne batwalibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eya Chief Magistrates Court eya LDC mu bitundu eby'Emakerere. Bano no bagenda maaso n'okubeera nga bawera ennemba n'emisango gye simanyi oba abakulu ababawa emirimu gino bo tebagimanyiiko. Simanyi oba n'abakulu banaakwatibwa embeera nga bw'ogimanyi bw'etambula. Wabula nga amawulire genjagadde okubeera nga nkuwa geego bano bamaze okuba nga bakwatibwa, wabula oluvannyuma lw'okukwatibwa baliko bye boogedde ebikankana era nga boolabye mu katambi nga bwenjagala oddemu olabe nga sinaba kubanga ate nnyongerayo nga sinaba kubanga nnyongera okukulaga obutambi buno. Njagala okkiriza ensooke enkuziseeyo ku ebyo ebikolobero bye baakola. Abamu babadde bansaba obutambi nga tebannaba kubanga babulabako. Njagala kubanga nkulaga obutambi buno olabe abaana bano bikolobero ki bye baakola. Nga bw'olaba mu katambi awo baagendanga ku streets ez'enjawulo, bakusanga oli ku booda nga bw'olaba omukazi oyo kye baamukola, ne bakuggyako ku booda kw'oli, ne bakunyakulako byonna by'oba olina oba mu kasawo oba mu ki, byonna by'oba olina ne baba nga ate babikunyakulako. Kati nga kigambibwa okusinziira ku information gye nnina etannaba kubeera ng'ekakasibwa, kigambibwa nti bano abavubuka waliwo n'abantu abamu abaafiira mu bunyoolagano buno, waliwo abamu abaafiirwa obulamu mu bunyoolagano buno. Gano amawulire gakyajja newankubadde nga bingi nnyo tonnaba kubeera ng'obirabako ku kamera, naye nga kigambibwa nti bingi nnyo ebyagenda maaso era ebikyagenda maaso ku bavubuka bano aba ekibiina ekya NRM, obulumbaganyi bwe baakola ku bantu ba bulijjo abataayina musango. Wabula ng'ezimu ku information gyesobola okuŋŋaanyaako kigambibwa oba kirowoozebwa nti bano bandibanga akasente ke baali babasuubizza tebaakabawa, era nga kino kirabika nga kyekyabaviirako embeera y'obunkenke okubeera nga bagiteekawo basobole okubanga oba oliawo bafunako kasente babajja mu ghetto ne baba nga ate babasuubiza akasente ke bagenda obbawa okugeza oba okukola kaweefube wa NRM ow'okuwerekera General Kaguta Museveni n'okusiiga ekifaananyi okulaga nti naye alinayo abavubuka mu ghetto. Kigambibwa nti bano bambi tebaweebwa ssente zaabwe nga bwe baali basuubiddwa. Kakati era kirowoozebwa okuba nti kyandibanga kyekyabaviirako ogenda maaso n'okubeera nga bakola ebikolobero bino, omwali n'abamu abagambibwa okuba nti bandibanga baafiirwa obulamu bwabwe. Kati we twogerera nga 28 ku bo bagambibwa okuba nti bamaze okubeera nga bakwatibwa era ne bateekebwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eya LDC oba Law Development Center gye bagenda maaso n'okubeera nga ate bawera ennemba n'emisango egy'enjawulo nga bwenjagala oba nga bw'owulidde ate mu information gye nkuwadde. Oba tonnaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kade aka notification ako kakuyambako okubeera omu ku abo basookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ate n'obanga otambula naffe mu ngeri emu oba endala. Gwamaze okuba nga osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tuba tukuleetedde ate tubeere nga tukomawo n'obubaka obwo okubeera nga tubukubaganyaako. Neebaza abatugoberera mwenna. Muganda wange Honorable Biasi mutabani wa Reverend Gideon Biasi ali side eyo foot soldier yajjayo empapula agezaako okulaga nti ate naffe ba foot soldiers tusobolera ddala okujja ku bifo eby'obubaka bwa parliament ate ne tuba nga tubitwala. Bamuyita Biasi Julius agamba nti side eyo tagenda kubeera nga ate abaweeza. Ngenda mu maaso n'okuba nga neebaza mami waffe Mama Kevin okuva e Switzerland, nkwebaza okubeera ng'oyimirira naffe ate nkwebaza okuba ng'otambula n'omukutu ogwa Red Zone Media mu mbeera emu oba endala, na buli muntu yenna abeerawo n'omukutu guno ne mutuyambako mu nsonga ya kaddata n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo ate ne muba nga temukoowa kubeera nga ate mutambula naffe. Kanzije mbeere nga ate mbawa updates eziddako tubeere nga ate tutambula tukyagenda maaso. His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu kamera zaffe ziri mu kibuga eky'Embalala gyagenda maaso n'okuba nga ate ayina bagenza okuwerekerako mu nsonga y'okuziika era tukyakomawo ku mukutu gwaffe guli omulala tukomawo ne live endala tukyaliko bali mugenda maaso n'okuba nga bakuweereza ate nga ne ku mukutu guno tugenda kukomawo era n'ensonga eyo tubeere nga ate tugikuwa bulungi nnyo. Kanzije tubeere nga tweyongerayo n'omukutu ogwa Red Zone TV atanaba okuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Z'obufumbo olina omwanya oyawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.